Olunaku lw'eggulo poliisi mu bitundu by'Empigi yasazeeko ekifo ky'omusawo w'ekinnansi Swaibu Mirundi ekisangibwa ku kyalo Kayabwe mu Town Council y'Empigi. Kino kyavudde ku bantu okukubira atwala ensonga z'abaana mu Mpigi Burhan Kibalama nga musajja mukulu ono bwaliko abaana basoba mwana bakumira mu masabo gano ate nga bamu abakozesa. Buli lunaku nga sigala ebaka nange nentuuka mu P7 nga tuli mu holiday nenfuna olubuto. Nafuna olubuto nangamba olubuto tugenda tulujjemu. Ekifo kyekebejjeddwa era abaana bagambibwa nti omukulu abakozesa ne batwalibwa mbagirawo ku ddwaliro ly'Empigi okwekebejjebwa gye byaggweredde nga basawo bakizudde nti bano basaaba n'akawuka akaleeta mukenenya. Abamu ku baana poliisi yabatutte mu kifo ekirimu obukuumi y'emirundi ne bamutwala ensonga zino bamuteeketeeka azinnyonnyole omulamuzi mu kkooti. Ebintu biringa ebitanaggwa kubanga n'akuli abasawo b'ekinnansi Sophie Namutebi amanyikiddwa ennyo nga Mama Fiina bino lwamugudde mu kutu ebigere bikedde Empigi. Poliisi y'Empigi nayo ekomyewo n'omusawo yakwatiddwa okwongera okwekebejja ekifo wabula tewali kyamaanyi kye basanze munda mu ssabo. Ddagala lyakwesa tewali nnyo kinene kyamu n'osobola okukeberamu n'ojjamu ky'oyagala. Obuzibu si bajjajja si mbuga. Ddala abaana abo bye bakwogerako okakasa nti bituufu oba. Lockdown bwe yajja abaana ne batandika okubanga bandatukako. Kuva dda mbadde ngezaako okuba n'omulimu ogwange ateekawo emirimu emirala ng'amabaala nomanya nti naafunamu ekikumi ekyadde kuba essabo jjajjaawo tasobola kuleeta ssente kutekana. Namutebi ayimiriza emirimu egibadde gikolebwa mu kifo kino okutuusa ng'emisango egivunaanibwa mirundi giwedde. Nkigadde mpaka nga gavumenti emaze okukkiriza omwami oyo talina musango ayokaddemu era ne certificate esaziddwamu takyali mukulembeze. Kuba bba abaana nga bo tebaagambako omuntu wakyalo omuno oba tukoze bwe tuti kuba abaana twali tunyumya nabo era nga twogera nabo naye abavubuka bwe babasigula ne babatwala bonna bakonsentinga ntaata waffe abadde atukozesa naffe kwe kuvaayo nga gavumenti aseba n'abaana. Ebbanga lyonna ndi musawo sirina kikolwa kye nnali nkoze. Tukyagezaako kunoonyereza okulaba ekituufu ekibadde mu bino ebigambibwa kubanga abantu bagamba abadde omwana we kasita aweza emyaka 12 ng'atandika omukozesa. Ekifo kino tusanze wakyaliwo abaana abaliwo wabula amyuka RDC w'Empigi Hassan Kasibante atubulidde nti balina gye bagenda okutwalibwa. Tugenda bateeka mikono gya Ministry ya Gender era Mama Fiina olw'okuba ye Pulezidenti tugenda mutwala akwataganira aba Ministry ya Gender abeere nga monitoringa kinire ng'omwami ono ye wali bwere nemba n'emisango gye. Poliisi wetwogera bino ng'eri mu kuteekateeka fayiro ya mirundi ng'akadde konna agenda kugasimbagana n'omulamuzi atandika okwera enemba n'emisango.